nze Mathias Walukaga yaba mondaba bankutonda kuleggulo nga tugenze banabadde supervisor wakalulufe Kawempe tebansanze nga sina kyenkola nyimiridde wali ne bajja bankwata soka bagambe nti nina influence gye ntaddewo abantu abazze okulonda ebandaba bakyuka balironze NRM bakyuka ne balonda no ekyo kyankubiza emiggo mingi twatuuse mu drone baba ntadde mu drone 3 bagenda bankyusa akuye emiggo mingi nnyo ne batuuka ne bagamba nti kati gwe osusizza okubeera nga oyagala nnyo Kyagulanyi ne Kabaka kitegeeza gwolowooza mbuno state togiwa kitiibwa oli ku Kabaka Muganda Kyagulanyi Muganda National Unity Platform mutabangula mirembe namugamba kati ne Kabaka atabangula emirembe bagamba alekyo kachukani bankupe emigo binene twabadde mu Kayemba Solo ne Dr. Hildaman naye kibasinze okwesibako ennyo kwe kubeera ndowooza ekibaluma nti oyimba oli Muganda ate ng'oli wa National Unity Platform ne bagamba gobeera nnyo Kyagulanyi wabeera naye kyalo ekyasinze okumalamu amaanyi kwe kuŋŋamba nti mmwe abanuupu mu abakulu lwaki mwamma luswa kadi oyo omwana yaliwo that guy was there for Segirinya lwaki mwamumma kadi ekyo olaba nti nno temuli bantu balamu nakuwa emigo ne mugamba naye twayita mu process ki kati neno giyitemu buli kyoyogera buli kibuzo kyakubuuza tekigirako omuggo ayagala ansa tekigirako omuggo so byatutabudde mpaka batukubye nnyo mpaka ku 7 ogw'ekiro lwe batusudde ekiruddu awo naye nga sente bazibbye simu tebazitutte ne sente bazibbye era olwatukasuse ebweru ne baŋŋamba tulabire Kabaka ne Kyagulanyi kitegeeza bo ndowooza mawanga basosoze mawanga ate ffe tetutayina wano wabula National Unity Platform erimu abantu amawanga amagatte Abaganda Abanyankole Abalugwala Abakiga Abaki kati ffe tetusosola kubanga tuli waffe wano twabaleeta wano basenga naye singa twabasosola tebaalize singa road block twagiteeka lyantonde tebaalisaze kutuuka Kyazaala naye twabagamba mujje n'Abaganda bagamba nti Sserwajja okwota akukiza entandama bajja kwota ne sebo kakati beefudde bannannyini kintu naye ngamba General Museveni nti ebyo ebivuka bikawula byatendese ebikuba emigga abantu bwebityo for no good reason abyetendekedde alina kyatamanyi Abaganda bagamba nti gyotega amaggwa bwe bakugoba odduka gyogenda ne gakufumita naye abo beyetendekedde abakuba abantu ng'alowooza abatendese kuba Abaganda bagenda kumwefuulira ate very soon bagenda mwefuulira bamukube ekyo nkimubuulidde nga mulaguzi bagenda mwefuulira gagenda kwekubira agasajja agakawuula ogetendekera kiringa okuza omwana obubi ewaka era omanya repercussions ebigenda okuvaamu kyomwana agenda kwagala akutte atunde kubanga tuwamutendeka kupakasa kati negano gatendese kuba naye sigwa mukadde gajja kukukuba omuggo ojja kuwulira enkizi bakwamba sajja ya Museveni ogeza kukunyinyira ku buzibu bayiza bwekyo kyanyiizizza nnyo mu byonna banne ebyankoleddwako at least n'abagambye nti mwali nkubye emiggo mwalikoze eki naye bakutte saati yange t-shirt ne bagikweka n'engatto nembeera for almost 7 hours mu ruumu mwe twabadde ng'ate nnyogoka nnyo ng'empewo ndi bubi nnyo ayageza okujja nga nkankana nembaga abanoonyeza saati yange bagambe ne saati tetugirina kati omusajja gwe nagenda nnoonyezeko esaati mu drone zetubaddemu yaleese t-shirt ya kyenvu yagikasukira nagamba where that nemugamba afande mbadde nsaba empewo mpulira ekenderedde ebadde enfuuwa nteredde kati mpulira ebbugumu ligenda kunzita sijja kwamba naŋŋamba yambala mangu olina kyonoonya n'ayita munne Kayemba naŋŋamba yambala naye mbagamba munzikiriza ogifuula bakwaddeko ekifaananyi kya Museveni nembagamba mwafa nzikiriza okugifuula ofuula yaki ndoza tomanyi kibayita state ku kifuba najja nankwatirako ne baginyambaza nakuba ebifaananyi era kyemanyi ndoza ebifaananyi ebyo bayagadde bikozesa gye bujja bagende nga babitambuza nti olaba ono bwakoze ki baba n'ekinyambye bulungi nnyo nti kankibuwe kambeere kiriya abantu mbabuulire abasajja banyambaza t-shirt ya mwami Museveni ku kifuba nga banoonya
bino ebyokumalamu abantu amaanyi abawagizi bagenda okulaga nti abo ono omusajja ayambadde ki so kirigenda okubaawo nga nze maze kikola ki okukyogera akasema emeya bwolwakuletera t-shirt nogaba naye kamba ayimbire mu nzi musajja noyogera kazungu let me sing for you nedda by then nabadde nkyali mu twade tukyali mu drone kati let me tell you this we were beaten to an extent that all parts of our bodies had to swell nga kulwokwata wonna wakolaki nga ate awaswerinze wayongera omuggo nembagamba nti afande maybe you didn't know me. You didn't get to know me. I'm called Matthias Walukaga, the musician. Can you allow me sing for your song? Which song is stupid? Fetuli balalu. Otuyimba oyimbira abalalu. Nengamba bakwate mundu ze gwanga ne baziwa abalalu. Baba nyine abewako ne testimony nti abasajja baki balalu. Nga kuba emiga era ne ntula wansi. Sayimbye. Tula wansi awo. Bankuya wa migo nga 10 Yuda managezako baga bana afande. Taba naffe mwatukubye naye atono mukubye nnyo. Wacha dabo bedi mazongoto. Tuyimbire mazongoto nakooka. Sajja wattunga naganira wa. Ate nga gwadde okaaba obubi. Nabadde gulyo kati oyinza okaaba obulungi kugulyo omuggo mbakuyitiremu leero. Ono bayimba ko mukasa ko mwaka. 2025. 2025 anti nze mbadde sijukira lwe nakoma kubwa negendereza nnyo okunkuba naye bano bankubye njagala laba okulaba olaba okuva wano okuzimba okuddaana si ntumbo eyo eno si ntumbo teyenkana bweti bakubye emiggo obukongo obuleka bakakubye mpaka okuyigako nga kagonda no byonna miggo nga kuba wano mpaka bwe wayubuka ebyo byolaba bino ebya bbulaaka bino kino gyonna miggo Umukono bagudisiro National Unity Platform managed to win by elections. So I'm happy for that. Singa abadde wangudde kyali mpisizawo. Leka tekyangudde tu motivating ekyo kye baakoze. Okunkuba mukwa. Tosobola kunkuba miggo n'engamba nti ate mpomoze struggle. Kati okunkuba ate kwantabudde omutwe. Buli omwaka agutuma kijambiya guno gutomye ki. Ero jabuya kanjira nchayi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Ajikasi Muluzi Musomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road. Osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriiniyo.